mutte abagala balungi abeekumira kusenga 5356 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza baddiya abalungi njogerako n'abakyala abaakuno ani yakugamba nti gwe bw'okwata ku mukira gw'omusajja n'ogweyingiza nga muli mu kwezina kizira bannaye muyige okuyamba ku baami bammwe ekintu kuyambagana mu kwezina obanga okuyamba munno nga muli mu kukola omukwano naawe kikuyambanga gwe omukyala abantu munno n'akuweeweeta omusajja n'ateekamu amaanyi n'akunyonyono ne wali buli kimu nga yali okikola nga gw'oli awo olinga mugogo kale ne w'oba tomanyi kuweeweeta musajja nti munnaye senga nze simanyi bwe baweeweeta musajja ky'oba olaba mba sobola mukwatako kale ekyo nkitegedde tomanyi ate omukira tosobola kugukwatako n'ogweyingiza yingiza omukira bw'owulira nti ke kaseera akatuufu kyova mulaba nga abasajja babasonseka emikira mu kaseera akatali katuufu n'akusonseka omukira n'akuzina eddakiika 2 n'okala naye bw'abanga yamanyira nti nze owange yagweteekayo kale once in a while kikole kakitegeere tinaawe osobola okwesonseka omukira ogwo nga si yagukutaddemu omusajja muleke akuweeweete bw'owulira nti kati nnyimi empeddeyo oba kati mpulira nnyimi ekyo kiseera ekituufu kwata omukira ogwesonseke mukitegedde banywanyi weesonseka omukira tewali kyogenda kuvaako omusajja naye ategeere nti naawe owulira ng'oyagala naye obeera ng'agamba nti kiikyo weezinire bw'omaliriza oŋŋambe oba bw'omaliriza ombikka mukwano omusajja bw'atandika okuweeweeta bw'ati just relax and enjoy ate nawe kozesa ku mikono gy'omuweeweeteko kasita owulira nti kati ke kaseera ntuuse omukira ogukakkana gukwate ogwesonseke ate woba gwagwesonsese kizibu nnyo omusajja ogusonsekayo n'amaanyi bwebbu aba agenda gukuteekayo mpola okitegeera n'okumubuulira ky'oyagala bannange okwezina kunyuma nnyo ng'omuntu byakola abitegeerera ng'abimanyi ate kukaluba nnyo ng'ebintu omuntu byakola tabitegeera ateebereza biteebereza oba kati kino kye kinaamukolera oba kati yessaawa nnyingiza omukira kubanga ye si yali mu mubiri gwo tagenda kutegeera nti kati ke kaseera oyidde oba kati akaseera tonnaba kujja okitegeera omuntu aba si yali mu kiyungu kyo nga yafumba tategeera emmere oba eyidde oba teyidde ye asobola okuba ng'obwedde aseesaamu naye tamanyi wagitaddeko ssaawa mmeka oba tamanyi nti kati eyidde kati yessaawa tujjule so mukwano munno mubuulire mulage ekyokukola ategeere kiyamba gwe tekiyamba ye yekka ye naate era tekirina wekimuyambira ky'amaanyi kubanga ye okimukoseza kubeera nti ogenda kukala obwagazi bugende abeere nga tagenda kunyumirwa naye ye ajja kusammula oba oli biki ajja kusammula igwe gwagenda okwesanga ng'ate munnange tosamudde munnange oli mu mbeera ey'okubeera nti oli awo bwotyo naye ng'ate osobola okubeera nga bino byonna obivuunuka obanga bino byonna tubyewala singa obadde oparticipatinga mu kikolwa ky'omukwano ate muyige n'okusaba ku basajja emmana bannanga amanya okusaba ku basajja embola abasajja babakooyo omusajja n'abeera nga bw'atakukwatako mumala n'emyezi n'agamba nti kale sigenda mukwatako kandabe omwezi ne gugwa wali ne mukwata ogwokubiri n'ogwokusatu kyokka ng'ate oyima kubanga omukazi yenna alina mposiko ng'olina birwadde byo omukazi ayima buli mwezi abaako akaseera w'ayimira nga wulira yeetaaga musajja kubeera ng'amuzina kati oŋŋamba otya nti obeerawo nga gwe omusajja takukwatako tomukwatako wabula muli awo bwe mutyo nebyo mulimu naawe tobitegeera bannange mulimba sometimes mulimba mukisussa mubeere abantu abamanyi nti noono omusajja naye muntu naye alina obwagazi nganze bwe nnina ate naye anyumirwa nnyo bwe mukwatako oba bwe muyambako nga tuli mu kikolwa ky'omukwano olaba omusajja omuyamba buyambe mu finances ng'alinawo abadde bimukutte n'awulira essanyu n'agamba waawo nafuna omukyala naye ate gwe imagine nga muli mu kwezina n'omuyambako n'obaako by'omukwatizaako n'omulaga nti nze nkyagala bwe nti oba ekintu nkyagala tukitambuze bwe nti bana omusajja alinza okusanyuka n'okuwulira emirembe mweyigiriza okuyamba ku bana abasajja mukitegeera mukwano weeyigiriza okuyamba ku musajja wo omusajja bw'oba omulaba nti alafuuba n'afaayo ali bw'ati atagaladde nadde eri naawe mulageeko nti munange nange amupresenti mu kikolwa mwendi mubeere nga musobola okuggusa ensonga eyo obanga owulira nti oyo yezza omusajja okuzina tolinda musajja kukwatako naawe osobola okumwetandikira bw'oba osobola okukimugamba mugambe ye kati ng'osobola omusaba ez'enviiri oŋŋamba olya nti osobola musaba mbolo ky'oŋŋamba nti okusaba ssente z'enviiri kyangu nnyo nti njagala za nviiri munnange maleka mukibanguyira naye nga omusajja musabe omugambe nti hani bibanja tugende tugire ogende nkabala akabimbi kange kasigadde wali jjo tekateredde simanyi kuyimba naye
kale muyimbire obuyimba bwe butyo oba ng'olaba munayenze sisobola kukyatula oba gwe tosobola kukyatula nti munnange kino kyenjagala muyimbire nti tugende tukabala akabimbi kaffe muyingire ekisenge mwezi ne oba mubeerako awo wennyini we muli mwezi ne naye ebintu by'okubeera mu mukwano ng'omusajja Eva yafaayo bw'aba tafudde tewali kituukawo kwegamba n'abeera nga naye awulira ng'omuntu oba atayagalwa kubanga ekituufu kiri nti omuntu bw'abanga bw'atyo bw'ali otuuka n'owulira nti kitegeeza ono omuntu alabika bambi tanjagala bwe mba nga nze mwagala ennyo newankubadde oluusi omuntu w'oba omwagala naye ng'osazeewo just kale kwefuula bwefuuzi nti gwe munnange mbugwe tosobola kwogera mbugwe tosobola kuyambako musajjawo omusajja muyambeko mu kwezina bannange mweyambe okumuweweeta kugaane n'okweyingiza omukira kugaane temugira nnyo ate temukisussa mukwatireko obeere ng'omuyambako ate era mba mumaze omusajja amaliriza naye gweyagala bakuddemu omusajja akasolo kagaanye omulaba nno bulabi oli awo omulinda mbwaddemu lutyo ey'okubiri tolina kyokozeewo weeyambe mukwano gwange kola ki weeyambe kwata tawulo kano ge tuyita akakumbi teekamuko otuzzi nyiganyiga ku mukira gw'omusajja we nowansi mbine okuvira ddala nowansi mbinage musiimuule naye mu ngeri eno eringa amuweeweeta ng'olinga mukola kamasaaji omusajja awulire bulungi addemu ayima ekyo kye tuyita okweyambayamba oba okuyambako munno nga muli mu kwezina okitegeera nti oyinza osanga omukazi ne tamanyi bintu byakuweeweeta musajja era nga ye she's so bad at that naye ng'ate alina obuntu bwakola obutinitini obusobola okuyoola makisi empitirivu n'abutwala omusajja ebirowoozo n'agamba waawo omukyalo ono bannange wanjawulo ng'omusajja bulijjo azina akalawundi kamu tebamuzzanga kungulu gwe n'omuzza engulu omanyi kye kitegeeza neyeezuula nti bannange nsobola otambula lawundi esukka mu emu bannange essanyu lyalinza okufuna eriggwe tolimanyi naye bw'abanga naawe olinga bannaaki olinga baloozi kugamba tofaayo bye yasanga ewaguuni newo byagenda okusangayo munnange tewali njawulo egenda kubeera mu ggwe ekiwoomya omukazi kuba nti oli wanjawulo ku balala kye kituyita okuwooma kw'omukazi kubeera nga gwe wajjeewuwo ekintu kyawukanamu kusibya ebino ebya bulijjo by'aba atagaliramu oba sibya ebya bulijjo byabeeramu kale byebyo ebyange temweraba subscribinga likinga no commentinga nsaba mukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo bantu bange mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Senga Face 256 ate era mwebale kubeerako mubeere bulungi once again mweraba tubeera live zaffe Monday paka Lwakuna ku makya ssaawa 2 emisana ssaawa 7 n'ekiro ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda tuteekayo vidiyo buli lunaku tuteekayo emu oba 2 everyday mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo. Yeah.